uyo bamutwala. What's the problem, Masero? No. What have Masero done? That's this abduction. You're abducting the man. Tuja. Bakyali bangi. Tukyali bangi. Basanga abaana bakyaliyo. Mwakola okwekalakasa nga mutambulira mu kkubo makati nga mulina ebipande ebyaliko ate ng'ekikolwa ekyo kyaliko temwakola kyali tekikirizibwa n'amateeka nti mwaleetera abantu okunyiiga ate ne muleeta okutataganyiza kw'abantu okukola emirimu gyabwe egya bulijjo. Ekyali nga kimenya amateeka era kyayinkonvinyensibwa kyali mwabusitraktinga omwalemesa abantu okubeera nga batambula n'okukola emirimu gyabwe nga kubalemesa okuexercisinga eddembe lyabwe. Kituufu oba si kituufu? Ebintu bibiri ekisooka kyaji gye bataddeko olwaleero gye bayita island soda kwefuula ekitagasa olwaleero kyaji gye bakyagingirwa kwefuula ekitagasa Constitutional Court ya declaring nti eri unconstitutional. So charge eriki eri unconstitutional. Naye ekyokubiri olwaleero tubadde tugezaako okusaba bail naye ku lw'obudde tebutuwadde obudde okufuna abashurity abashurity n'ebyetaagibwa ku ki mu kkooti okufuna ki bail olwaleero. So bannamateeka bonna ababadde wano tugenda kuddayo tumiitinge baklayenti baffe tulabe nti no tufuna kino
requirements za bail. Batugambye tudde nga August 5. Balwadde okulaba kati Musiri David ye tasobola n'okuyimirira tasobola naye omulamuzi agaanye okubawa their constitutional right beeyimirirwe era abasindise Luzira paka nga 6 ogw'omunaana naye tukivumirira era nkowoola abavubuka bonna mu ggwanga lino baveeyo begatte ku bavubuka bonna nze kayo tataddeyo naffe tugenda isamata obutani naffe tujja kabatwala enkya obadde naffe bagenda tujja tujja bakyali bangi basaaga abaana bakyaliyo and remanded to Luzira just for standing against corruption. Olwokuba nti bayimiridde okulwanyisa obuli bw'enguzi, poliisi ne gavumenti ne bisalawo biyimirire nabo okubalwanyisa okukuuma bali b'enguzi. Wabula njagala obbakakasa nti tekigenda kukoma wano era tugenda kuddamu okugezaako okubanga tulwanyisa enguzi mu ggwanga lino. Byonna twabadde tubisuubira nga kkooti bulijjo bwe zeeyisa era tewabaddewo kyanjawulo nnyo okwekwasa nti obudde nti kireereesi. Mu Uganda temuli kireereesi, buli muntu akeera olunaku okugenda okunoonya ekyokulya n'okunoonya engeri gy'anaabaawo. So twabadde tukisuubira naye twagala okujjukiza Abannayuganda nti ensonga ze tubanja ffenna zitukwatako. First of all, Anita must resign. Twagambye Speaker of the Parliament otakyali Speaker waffe. Tetusobola beera na Speaker nga muli wanguzi, tetusobola beera na Speaker atalumirirwa abaana ba buwala, tetusobola beera na Speaker atalumirirwa bya bulamu, tetusobola beera na Speaker atalumirirwa bya nsoma. Ekyo kimu alina okugenda oba ki tetukyusaamu. Ekyokubiri twagala bakomyewo ssente zonna zibabadde babba. Ekyokusatu n'ababaka bonna ababadde beenyigira mu buli bw'enguzi twagala bagende. Naye mu bumpimpi leero si lwe lusembe twagala okutegeeza Abannayuganda nti tugenda kwogera n'olwokuna tukomawo era tukubiriza buli Munnayuganda leero abadde adawutinga nti tewali kigenda kubaayo buli omu gy'ali abeeko kyakola. So olwokuna leero ebadde sample actually ebadde curtain raiser era twagala okubategeeza nti ekivulu kyennyini kigenda beera lwakuna. So tukubiriza Abannayuganda buli omu gy'ali. Ate ekirala tebayonoonye ennyaanya nga Mwami Museveni addagala nti bagenda kwonoona butale, bagenda kasuka mayinja, bagenda kwokya mipiira, nti bayonoonye kolansi. Bazze mu mirembe nga bo bagamba nti balwanyisa nguzi. Kakati Mwami Museveni oba ogamba nti walwanyisa nguzi, bwe mugamba nti wateekawo n'anti corruption gundi erwanyisa enguzi, lwaki abantu abayambako okulwanyisa enguzi ate bemukwata? Abaana bano babikoze mu ddembe ate era it is a constitutional right okubeera nga bawe babeera okubanga tebalina musango gwonna gubakoze ki gubazizza. Twagala parliament ebeere nga ewuliriza abantu ngeri people-centered parliament. Kati buli wemugana okubeera nga mumuwuliriza abantu abatazina bisi abatazina majambiya nga bazze okubeera nga bagatta eddoboozi yabwe ku nguzi egenda mu maaso, olwo tugategeera nti Mwami Museveni ne banne ye mumwe bakabaka b'okulya enguzi, kubanga n'abaana abadde bavuddeyo okuyambako okulwanyisa enguzi babo mubatutte Luzira weeks 2 ennambirira. Instrumentation of our own rights. I myself have been kicked. I cannot even walk. I've not been given any medical attention. We're denied access to our lawyers. We've not eaten anything since morning, be it even water. And court denying us bail is really unfair. It's really unfair. It does not apply to the principles of common law. Because honestly speaking, we are all young people here who are trying to exercise our constitutional right to peacefully assemble. We did not distract any traffic on the roads. We did not distract or to destroy any properties. What we did was simply marching to Otieno George Victor. In this court, you know, presumed to be served, and if you have any grievances against you're entitled to legal representation. It would be better coming from me as well as a victim of pressure. Thank you so much, Your Honor. Much obliged. Kulwanyisa enguzi kyanaku buno nga bwe twateebereza ku makya baleeteddwa mu kkooti ssaawa 12 bonna ne baawula mu makooti ag'enjawulo, era buli kkooti ekozeseza ensonga y'obudde butasobola kuwuliriza kusaba kw'okweyimirira. Wali tugezezaako okuwakanya
kubanga bwe ziba nsala za kkooti zibadde ziggadde tetulaba nsonga lwaki babalese mu kkooti bateekenga puli naye n'ekirala kye tulabye tubali tulina abasibe nga 3 abatalabiseeko tetumanyi lwaki tebalabiseeko ate tewali nsonga yonna okubeera oddo oluwaabi lwaki abasibe tebali mu kkooti era tugenda kugoberera ku makomera ag'enjawulo